Mpozi mu kaseera kano njagadde nkuwe updates ez'abaana ddiru bagenda okubeera nga baddayo ku ssomero ezisuubirwa okubeera nga bagenda kubeera nga badda ku ssomero kubanga olunaku lw'eggulo omukyala Janet Museveni omukyala avunaanyizibwa ku education ne sports oba minister wa education and sports yatutegeezezza eggulo n'agamba nti abaana aba pre-primary schools, primary schools, secondary schools and primary teachers colleges bakuddamu okusoma ttaamu eno gye bataamalako ng'ennaku z'omwezi 27 ogwokuna 2020. Ttaamu esooka yakukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omukaaga 2020. Ate ttaamu ey'okubiri yakutandika ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga 2020. Kati nno kino kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti abaana bagenda kuwummulamu ennaku 10 zokka era nga ttaamu ey'okubiri ejja kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omwenda 2020. Ate mpozi third term ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 21 ogw'omwenda 2020 era ekomekkerezebwe Desemba ng'ennaku z'omwezi 19 2020. Ate mpozi bo aba universities ne institutions bajja kutandika semester zaabwe ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'okutaano. Bo bakutandika ennaku z'omwezi 2 ogw'okutaano 2020. Mpozi ate singa wanabaawo enkyukakyuka yonna gavumenti ejja kubeeyita mu kitongole kyayo eby'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo bajja kuba batutegeeza singa wanabaawo enkyukakyuka yonna mu nteekateeka eno gye bakoze eki gye bali mu kubeera nga bateekawo kubanga ekiriwo kyenjagala omanye nti mu kaseera kano omukyala Janet Museveni ebintu bino yabyogedde nga asuubira nti ateebereza nti singa obulwadde buno bunaaba bulekeddaawo okubeera nga busaasaana oba bwe bunaaba buweddewo nga tubulinnye ku nfeete abaana bajja kuba basobola okuddamu okusoma era ng'enteekateeka ya Ministry of Education yamaze okubeera ng'ekola yeyo gy'olaba gyamaze okulambika wansi awo wabula ne batutegeeza nti wanaabaawo embeera yonna ekyuseemu ejja kuba batutegeeza mu bwangu ate tusobole okubeera ng'era tugenda mu maaso n'okubeera nga tweteekateeka. Mpozi nze mu kiseera kino kye nnyinza okusaba gwali mu kuwuliriza oba mu kulaba vidiyo eno nkusaba obeere ng'ogisharinga obubaka buno busobole okubeera nga butuuka ku bantu ab'enjawulo mu Uganda abatamanyi ddi lwe bayinza kubeera nga abaana bagenda kuddayo okubeera nga basoma oba oyo ayinza okubeera nga yandyetaaze okumanya ddi abaana lwe bayinza okuddayo okusoma n'abeera nga yeeteekateeka kubanga mu kiseera kino buli muzadde yenna newankubadde tuyinza okuba nga tetugenda kubeera nga tusasula ssente eza ttaamu eno okusoma naddala abazadde abaali bamalayo ssente. Mu kaseera kano omwana obeera omuzzaayo ng'omanyi nti buli mwana yenna yavaayo ku ssomero nadda ewaka abali mu bisulo bonna badda ewaka abatali mu bisulo nabo bali waka nti mu kiseera kino tulina okubeera nga tweteekateeka zino ennaku ezibulayo ng'ennaku z'omwezi 27 tezinnaba kutuuka okubeera nga tusobola okubeera nga tubateekerateekera biki omwana ow'ekisulo by'anaabeera nabyo biki by'ayinza okugenda nabyo nga omanyi era embeera omwana agenze ku ssomero gy'ayinza okubeera ng'ayitamu. Kubanga oyinza okubeera awo n'otateekateeka ate ennaku ne zituuka ate omwana okusoma ne kumuyitako banne ne bamuleka newankubadde mu kaseera kano tuli mu mbeera mbi nnyo naye ate era omwana ate wabadda ku ssomero tayinza kubeera ng'agenda ngalonsa. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo omwana ali mu kisulo yeetaaga ebyokunywa yeetaaga ebyokulya n'ebintu ebirala bingi nnyo. Mpozi mu mbeera yonna wanaabawo enkyukakyuka y'ebintu bino tujja kuba tubategeeza ekinaaba kiddako naye nga mu kiseera kino ebyafulumye byebyo era bye tuyinza okubeera nga tutunuulidde mu kaseera kano singa obulwadde bunaaba tebugenze mu maaso na kunyinyiitira mu Uganda.